Kitalo Omutemu South Africa Bo Bakambwe waliwo mbega wayole Kaguta Museveni abadde ajja ku kisaawe South Africa okugezaako okukola obulabe ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'abadde atuuka mu ggwanga erya South Africa enkya y'olunaku olwaleero. Ono nno aleese effujjo ly'amaanyi n'atandika okukuba abantu n'atandika okukwata abantu mu ngeri gye twandigambye nti oba tesaanidde, mu ngeri gye twandigambye nti oba emenya amateeka. Bannayuganda bamutunuulidde ne basooka ne bamuleka balabe missoni ye gy'abadde agiddeko, naye ng'ono alabika abadde azze kwagala kutuusa ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi obulabe. Bwe batyo bamwanguyidde ne bamuggyawo ng'obudde bukyali, ne bamuzaako ebbali ne bamugamba Sebutereera manya wa woogwa na wa wookoma. Omukulu ono bamwogezza ebigambo ne bamugamba omumpembe wa kuno Yoseti Buhabulwa yabadde yamusindise kuva Uganda agende South Africa akole effujjo abeeko kyakola. Baana ba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne bannaopu mu ggwanga erya South Africa babeeko obulabe bamutuusizeeko. Olwo gavumenti ya South Africa ejje ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi emisango egy'enjawulo bamugobe South Africa ne byabaddeko biyiike. Bano nno abasajja ba Museveni nga tubamanyi, buli kye bapulaninga okukola tuba tukimanyi. Era ne mu speech ya His Excellency nga yakatuuka mu ggwanga erya South Africa munnange ategeezezza nti wabaddewo abatugumbuzi ababadde bamukubira essimu gavumenti ng'emutegeeza nti abaana ba National Platform bali ku kisaawe bakola ffujjo. Ebintu by'emwefinire tubadde tulaba nga abaana babadde n'eddembe. Omukulu ono bamututte biwala ttaka era ng'ono abadde mbega wa Yoweri Kaguta Museveni bye bamukoze ekitagambwako, tagenda kuddamu kumanyira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yakawuliddemu n'abalala banaalabira okwo. Manyi Museveni agenda n'akola ebintu n'alowooza nti nno ategeera nnyo, n'alowooza nti nno agenda ategeerera buli omu, n'alowooza nti nno ye buli kimu kya Uganda. Era waatali bannayuganda tebasobola kutambula, bannayuganda tebalina kye basobola kwegattako. Kati nno ab'e South Africa bamulazeeko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ne National Platform yonna tubategeeza nti ali mu ggwanga erya South Africa, wabula amawulire agabaddeyo geego mugannange genkuwadde. Wabaddewo Museveni bye yateeseteese okukyankalanya olukuŋŋaana lwaffe oba okukyankalanya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye munnange balabye basanze bannansi balaba. Era twebaza nnyo baganda baffe abali South Africa discipline gwe mukozesezza oyo okulaga bano abasajja nti mwe muli bantu ba mirembe, ate ng'era ebbanga lyonna ffe tubadde twemanyi nti tukuuma emirembe, tubadde bantu ba mirembe nnyo. Wabula Museveni yayagala okuteekako ekyombo tetukuuma mirembe, naye tumugamba alabye nnyo kubanga agenza olowooza okukikola ng'ate ffe ebisinga twayitako dda. Ebisinga tubikolanga ffe kuba pulezidenti asiiba akitugamba, asiiba kitujjukiza emisana n'ekiro. So Museveni agenda okukola byakola akitegeere nti agenda otandika obbikola bannayuganda tuba twabikoze dda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'omu abaganda bange gwe tulinaye mu ggwanga lya South Africa olunaku olwaleero, ate neeyo kigenda kuba kikabukabuka. Baganda baffe bannayuganda bagidde ddala mu bungi okwaniriza His Excellency, kwegamba buli kimu kitambulira ddala bulungi nga bwe twakibala era nga bwe twakisuubira. Njagala nkulageko omumpembe abadde ayagala okutuusa ku His Excellency obulabe mu ggwanga lino erya South Africa. Ne munnange kitwewuunyisizza nti ate alabye nnyo kuba asanze baganda baffe bano balaba bulungi era nga buli kimu kiri mu nteeko, era bwe batyo bamukozeeko ng'amateeka bwe galagirwa. Manyi Museveni agenda n'akozesa abantu ensobi, ate munnange ne bamala ne bejjusa naye nga kyansi tekyaliwo. Eyo ebantegeeza nti gavumenti ewaffe yakubye essimu negamba nti muli wano muninze muli violent n'ebirala. Nawe kimanyi ekyo, kimanyi nti balimba. Mwebale nnyo okukuuma mirembe naye ate mwebale kuyimirira ku right.
tulinze tuli bagumu nnyo nkulembeze essaawa yonna tutuukako wano kubanga abadde bafulumya awo nagenda kwetereza kubanga amaze essaawa 10 ku nnyonyi esegera ffe tuli anirule bwefe bali ba original anirule boy esegera ffe tuli ba original anirule akuba netiwaaka ensumbuwamu President yagenze kuwummula katono amaze essaawa 10 ku nnyonyi so kati abali batambuliddeko ku nnyonyi ebyo mubitegeera essaawa 10 ziba ssaawa nnyingi so obunyampi naye nga bwagezezaako buli kimu ne buyita mu embasi ne bulowooza bwe buyita mu embasi bujja kutulemesa puroguramu zaffe osegeera bwabadde bumanyi mbu bwe boogera ne embasi neyogera ne ku polisi ye ku kisaawe bwe bugenda kutulemesa puroguramu naye ssebo eno ensi ya ddembe ne bwe mukola mutya mugenda kweraliikirira buli kaseera mugenda kubeera mu kweraliikirira nze mbabuulira osegeera temusobola kubeera na mirembe bitama atuuse tewali moloka efuluma oyagala ofuluma yawe edda bannayuganda awo tebasobola mukkiriza fulumya moloka tewali moloka efulumya naye nga nze mbabuulira obunyampi bugenda okulaba bugenda okugezaako okukola buli kimu era nga we bukoze wano bugenda okwagala obubikola asegeera nga we nalabye kavidiyo akamu nga waliwo omunyampi omu ng'agamba simanyi mbu agenda kulondoola buli mwana yenna ali e Canada nga yayitirawo ku Bobi Wine osegeera mbu bamudipootingi nyongera okubajjukiza nti buli kimu bagenda kikola nga we bakoze wano bo balowooza nti bwe bayita mu embasi baba bagenze kukola ki naye seboga ez'ensi za mirembe osegeera embasi esobola okuyigena negamba simanyi kino osegeera naye nga amanyi ekintu bo nabo baba basobola okulaba okukiraba ne bamanyi ti bano abantu bali mu mateeka tebalina kizibu kye bakoze tebalina gwe bakubye tebalina gwe bakutteko osegeera ate kati bobadde dora manyi nkanzemu nengamba ate kiwandi naye nga bakomuledi wali wonna saa kugijjako ate kati sobola ogijjako agala busajja bubeereyo nga buwaga bubulooze mu bwe bwakoze byakoze njagala bukirabe nti tetuvuddeyo mu kifo ate ne pulezidenti azze ne twogera naye tulina obukakasa bulina okubeera nga bweraliikirivu buli kaseera misindipene mbuuza kiseka aliwa kiseka abaddewo wano kiseka tasobola kubeera nnyo mu bantu gwe kyobomanya tabeera nnyo mu bantu abaddewo amulabye wabeereddewo ekiseera kyabeereddewo tabeera nnyo mu bantu talina kubeera nnyo mu bantu sege kiseka tabeera nnyo mu bantu for reasons nga mmwe mwena ze mumanyi banankyukakyuka muzimanyi kiseka tasobola kubeera nnyo mu bantu sege nze kati advantage gye nnina nesobola okubeerawo abantu abamanyi baba omu babiri basatu abantu 10 we bali tebanantegeera nnyo nze nsobola obabeeramu nemanya nti ono ali bwati naye kiseka oli wajira ono amulabako kiseka tobimanyi abamu si balungi nga bemula embasi esobola okuyigena negamba simanyi kino kisegera naye nga amanyi ekintu bo nabo baba basobola okulaba okukiraba ne bamanyi ti bano abantu bali mu mateeka tebalina kizibu kye bakoze tebalina gwe bakubye tebalina gwe bakutteko osegeera ate kati bobadde dora manyi nkanzemu nengamba ate kiwandi naye nga bakomuledi wali wonna saa kugijjako ate kati sobola ogijjako agala busajja bubeereyo nga buwaga bubulooze mu bwe bwakoze byakoze njagala bukirabe nti tetuvuddeyo mu kifo ate ne pulezidenti azze ne twogera naye tulina obukakasa bulina okubeera nga bweraliikirivu buli kaseera misindipene mbuuza kiseka aliwa
Kiseka abaddewo wano Kiseka tasobola kubeera nnyo mu bantu gwe kyomanya tabeera nnyo mu bantu abaddewo amulabye waabeereddewo ekiseera kyabeereddewo tabeera nnyo mu bantu talina kubeera nnyo mu bantu Shege Kiseka tabeera nnyo mu bantu for reasons nga mmwe mwena ze mumanyi banankyukakyuka muzimanyi Kiseka tasobola kubeera nnyo mu bantu Shege kati advantage gye nnina His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye e South Africa baganda baffe mwebale nnyo okujja mu bungi okwaniriza ate n'okulinda omukulembeze w'eggwanga the People's Hope Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo ate bw'alabise e South Africa byo bibadde bya njawulo anti omukulembeze waffe omulungi omulonde pulezidenti w'eggwanga lino taata Solomon taata Kampala taata Uganda ali South Africa embeera eyo gye mulaba temulowooza nti nno tuliwa tuli South Africa baganda baffe ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine pulezidenti wa Uganda omulonde ataliiko kubuusabuusa ataliiko kubuuzibwako bibuuzo ataliiko kulwanira wabula nga waffe bannayuganda so Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine oluva e South Africa akomawo wano waka ate bw'akomawo wano ewaka it will be a different story egenda okukolebwa ng'ennaku z'omwezi 5 bannayuganda bye bagenda okujja Entebbe bakimanye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tomanya ate bannayuganda banayambuka ku State House ne bajjako omumpembe Yosete Buhabulwa tumanyi nti ategese ebyokulwanyisa bingi ategese buli kimu yeefudde nti yeetegese nnyo okusinga ffe bannansi neera tetugaana kumugamba nti tujja Ugandans are coming for you Yoweri Kaguta Museveni tolina kyotugamba ebyo byaggwako wakoma ebyo byaggwa tokyalina kiddako oli awo butawaanya bantu naye nga bannayuganda ye pulezidenti agenda kubeera naffe aboogezi mwogere era mujja kukoma n'ebigambo byammwe ffe tunuulidde kimu kyuka tutunuulidde kimu tunudde tutya eggwanga lyaffe kaakati kiba kimala bomazi